Gavumenti etandise enteekateeka z'okukyusa etteeka erifuga ekitongole ky'eddagala ki NDA okubanga kati kikola ku ddagala erikola ku bantu bokka, ate era nga ne Palamenti Ekungubagidde yali minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi Charles Engola nkwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikiddewo olunaku olwaleero. Nze Ismail Nsubuga nga bulijjo katusoke na bikulu n'oluvannyuma azze nago mu bujjuvu. Ebikulu ngabuuti nga waakayita ku kirokole mu katale. Palamenti Ekungubagidde Minisita Engola, Sipiika alabudde abajaganya nga waliwo afudde. Not to take the law into their hands. Amataaba President gawadde ab'enganda zo Olaxes gakwasiddwa kitaawe. Ababaka bakubaganye EMPAWA ku kya gavumenti okwewola obuwumbi 8 okulwanyisa obwavu za kusasulwa mu myaka 38. Tubuuza nti olwakubala ssente zino za kusasulwa Bannayuganda bonna. Ensi 5 y'abakirimaanyi Russia ekuzizza olunaku lwe baanunula olukalu lwa Bulaaya mu mikono gya Hitler.